Prezidenti Museveni atendereza entekateeka ey'olukungaaniro byobusubuuzi oluteekeddwa omukago gw'amawanga agali mu buvanjuba bwa Africa n'omukago gw'amawanga gannampawengwa ogwa Non-Allied Movement oba NAM lwagamba nti lwakutumbula enkolagana y'amawanga gano. This summit demonstrates Uganda's commitment to private sector development and a renewed focus to increase the promotion of Uganda's abundant investment potential. Obubaka buno abutisa omumyuka we Right Major Jessica Alupo nga bino abyogedde mu lukungaana lw'abamusigansimbi n'abasuubuzi olwa West Africa Trade and Exhibition olindidde ku wooteeri ya Serena mu Kampala. Nga luno lwe lumu ku nteekateeka eza NAM nga luno ddo luyindira mu nnyonyo abakungu ne baminisita okuva mu gavumenti eya kuno abakulembeddwa mu myuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo tebalutumidde mwana nga Prezidenti Museveni atenderezza obukulu bw'olukungaana luno lwagamba nti lwakwongera okunyweza enkolagana n'amawanga agaliwetabyemu naddala mu byobusuubuzi. From our comrades in the non-aligned member states, this transformation is within our reach. In the early 1990s, South-South trade surpassed North-North trade for the first time. And today, 35% of global trade is accounted for by the South-South merchandise trade. Prezidenti Museveni era agamba nti olukalala lw'omuddugavu lufumbekedde mu byobugagganjolo nga singa bikosebwa bulungi tusobola okwekulaakulanya n'okukendeeza ku byamaguzi ebijjibwa berw'amawanga. Ye minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasaija atendereza eggwanga lyatyo erya Uganda olw'engeri gikolamu ebintu byalyo nga mu bbanga ttono enkulaakulana etuukiddwako nga bw'alambulula. Uganda has also made several strides to improve the general business environment. These include streamlined tax procedures, improved infrastructure, specifically electricity, and development of human resource. Our commitment to good governance, transparency, and the rule of law ensures a stable and a predictive business environment. Ate minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bamusigansimbi Honorable Evelyn Anite alambuludde ezimu ku nsonga lwaki bamusigansimbi balina okwettanira eggwanga erya Uganda. Comparative advantage of Uganda over the global market is that we're in a strategic location, that we have a young, agile, and trainable population, that it only takes 5 hours from here to reach Dubai, 5 hours from here to reach Qatar. And I'm talking about Dubai because, as you know, it is a rising market and it's a very strategic market. As an investor, you do know that you need access to market. And when you reach that market, you have plugged yourself to the global market. The reason why you have to invest in Uganda is that Uganda's comparative advantage over the global market is that their natural resources are available and access to a market size of 1.3 million people is available. Billion people, 1.3 billion people. Abakungu abalala okuli baminisita nabo boogedde ku bukulu obw'olukungaana olw'ebyobusuubuzi luno. I really want to applaud Uganda, if I may, for maintaining a positive trade balance with the EU. We note that in 2022, Uganda exported for 800 million euros and imported 700 million euros from Europe. I think it's very important to note also that it's a very balanced trade, which I think is a very good foundation for further trade. Olukungaana luno lwatandise olunaku olw'eggulo nga lwakomekeza olunaku olw'enkya nga lugendereddwamu okukolesa ebintu eby'enjawulo ebikolebwa mu mawanga ag'omukago ogw'amawanga agali mu buvanjuba bwa Africa. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.